Kuda unodeno noyogerereno obalaba abo bali bana bali mukaaga bali nobabalamu. Unoga fereka tudenda abasatu. Bino tebiriko kakundi. Ebintu biri open sente za mmwe, sente za ffe. Kitegeeza buli promoter ali wano oboli wawa. Tusale magezi ffenna tuyingire. Sente zijja buli mwakole ki afune. Obwangu bugenda kuba bwe buti bwe twakkanyiza mu nze bwendowooza obw'okufuna. Sente zino tezigenda kubaako okusinga TV na mugundi na radio yo. Kubanga omuntu omu awulira sako awulira ebintu ebikalu ennyo bagenda kunse bagenda kuntwala tuwe bagezigezi. Sente tugenda zitwala tutya? Tugenda zitwala nga tulina ebirooto. Tulina okuloota oloote ogambe kati ngenda kukola kyokuva ki sente. Temuddamu kuloota kutwala. Luli tubadde tuloota n'ateekamu ki mpandikemu ki lisiti njijjewa. Twafuna lisiti eziri feke sizimanyi muwendo. Zajjanga buzina ogamba lisiti sasibye sikaziyika buyiisi. Obuusa kusibye siwatina. Eno waliyo eyasasula. Kati aluli abantu balootanga kutwala. N'ofuleza sibye n'ofuleza bukedde n'ofuleza kundiro we kivulula likisasudde sente ezo zenjagala. Kati njagala tukyuse ebirooto olwaleero. Ebirooto byaffe bibeere nkoze ki okola ekintu kino kifune. Tewetaaga TV. Promota bw'oteekawo ekivvulu. Funa abantu boba booking. Genda feniyo gibooking. Omanye tekivulu kigenda kukola. Kola research tewabaawo mulala akuteekako. Okwateyo obusente obw'olina obooking venue, obooking abayimbi. Ojja ogambe kati njagala bipande, njagala drive, njagala na birango bya TV. Kyovudde olaba walinga nnyo omutwe gwagambye nti twongeremu n'ekitaka endala kigejje enkozemu bwenti kubanga esente zigenda kujja zituyiteko. Abantu balala bagenda kubeera organized nga ffe olwedde tutaali mu bino ebyokugamba ngu tetusobola. Sente leka zijje nga zaffe, ffe tuziowuninge nga zaffe. Bw'omala okukwata ekyo jangu ku sako, sako ekwo editinge egambe kino okikozera kiri okikozera kino okikoze wetaaga sente mmeka. Leka sako ejja ku mulyango ejja miliyoni zaayo 5 zeyakoze eki zeyakuwadde. Miliyoni 5 etwaliremu miliyoni 1 n'ekitundu zibere 5 mu 1 n'ekiki n'ekitundu. Sente ziddeyo emale ekulekere ofune miliyoni 115. Obenga sente z'okozesezza si za nsawo yo ekivulu kyo kibaddewo kubanga bano bakutegeera. Kuba onojja mu sako yaffe obukwakuliza bwe tugenda okuteekawo bwa mbeera ya mulimu. Osobola okukola kino okikoze na kiri okikoze kati ffe tubitegeera. Naye bw'ona ogenda mu banka mbu wasasudde omuyimbi, wasasudde revenue, olina ne baana egenda kuwa sente ng'esinziira ku baana oba ku venue gye wasasudde. Simanyi oba tutegeeraganaawo. Naye kati ffe olulimi lwe tulimu lwa ndongo, twetegeere mu ndongo. Ekintu ekyokubiri, abamu bagamba kati federation ya government. Government yakoze ekintu mweyagala tubeere. Kati kyembuuza, bwe tunaaba tetuli muno tunazijjawa. Njagala naffe tube wise. Kale kati tetuli mu government ffe tetuli mu government kale. Naye kakati olusente bwe tumala nga tetuli mu government tugenda zijjawa. Ne bwe tunaakuŋŋaana ne tukuba enkiiko 40 gye tulina okujja sente wa mu gavumenti. Tulema kutunuulira nga abagamba nti NRM ekoze akantu kakati eyagala kutusibiraawo. Eno gundi ffe bapromota tetuli be NRM. Era pulezidenti wange akoze bubi obutabaawo. Ffe tetuli be NRM nti yatugula tubeere nga tukolera ani NRM. Ffe tuli bapromota abalina endowooza yaffe yokola ebiki ebivulu byaffe. Naye tetusobola kubeerawo nga tetulina gavumenti. Yensonga lwaki emisolo gye baatukuba buli omu gwe baamukuba yagendangayo nga gavumenti ekola bwete edalimba budalimba. Buli yagendangayo ngemutunulira butunulizi. Kubanga tewaliwo kukkiriziganya, tewaliwo ntegeeragana wakati waffe nayo. Kati buli kye tukola kyonna, buli kye tutambuliramu ky'oba omanya tukitambuliramu lwa nkola eya gavumenti. Security gye twetaaga ya gavumenti. Abayimbi be tukozesa wa batambulira wa gavumenti.
abatuyina tujjako omusolo ba gavumenti. Kakati ffe tugamba ekyo ekibiina kya NRM tekisoboka. Kibiina kyewandiisa kitabukwakkuliza obwa Uganda, kya Uganda kyabapromota. So sente ze bagenda okutuwa teziriimu muntu yenna wano gwe zikyusa. Ndowoozayo mundowoozayo yingira sako funa sente kola kivulu kyo. Wala yinkulayirira tewali NRM yenna agenda kujja kugamba muntu abawadde sente mpaaka ezange. So nze kyembadde nsaba nga tutambuza ensonga yaffe ebeere ennungi tugitambulize wamu. N'olw'ensonga eyo okuva ku kyamwami Muyomba Ronald kyagambye okwetagayoko abantu okuva mu ngundi zombi, nze mbadde ndowooza ekyo kibe kyakweteekateeka kubanga sako zombi ziyinza obutabaawo kati, naye mbadde ndowooza nti tweteeketeeke engeri gye tusobola okukigusaamu. Bannaffe aba Ampunet ne NPA tufune bamembers abo tusobole okukola ekintu kikole kikiguke. Then waliwo SACCOs endala ezisanaba kuwegatta ku federation, waliwo ne associations endala ezisanaba kuwegatta ku federation. Tubadde tusaba mujje mwegatte, mujje twegatte. Sente bwe zijja zibe nga zirina ebituli bingi mwe zikola ki, mwe zitambulira. Sente bwe zijja zireme okututuulako okutuula na kazito. Nze ndi chairman wa SACCO ya NPA. SACCO ya NPA etambudde mpola lwakubanga tenaba kufuna management. Abantu basasula sente zaabwe ziri ku account kusa. Naye sente zituleetedde obuzibu otalabangako. Kubanga sente zimazeeko ebbanga, sente kwe ziri zitudde. Abantu olw'okuba nti tetunaba kukitegeera, sente kwe ziri zitudde. Ze twasonda zonna ziri kuli ezaffe eza association. So kati wano kyetuli mu kukola kulaba ngeri ki tusobola kwekumamu omuliro tukwate ekintu kyaffe kitambule nga bwe kirina okutambula. Nja kusaba n'olw'ensonga eyo president olw'okubanga tannaba kujja ate nga nange ndabika njagala kugenda ku nsonga za njawulo, mbadde nsaba ntegeko president wano ku ssimu okusobola okulaba ensonga lwaki taliwo bali mu kubajja kufuna communication yeyo. Ministry. So katulina kulonda kwabo abali ku kakiiko basatu tuleme kudda mabega. Badde nsaba tuliwe tuti mukama wange kati mu mbeera eno olw'okuba nti nno tulina obudde bungi tufunira abakulu okuva mu gavumenti bajje babeerewo. Mu bagenyi abajja twalina komisona general wa URA olw'ensonga nti ensonga ezaali zisinga obukulu zaali zitabuse ku lwa URA. Komisona general bwe yajja twanyonyola ensonga zaffe zonna n'ebye bali mu kutuyisaamu, n'atusaba tumuwandiikire ne bandika ba contact person. Era abantu abadde mu biseera bino mu mbeera z'endongo ne URA endoza abasinga mbadde mu contactinga nga ngezaako okubayamba butereevu. Babankwasa komisona wa domestic tax omukyala etubanga bwetulikinga app naye ku by'ebivvulu tibabaawo ensonga gyotategedde ku URA omusolo nga bakutwalaganya oncontactinga ne mucontactinga basobola okubeerawo levo kututambulira. Komisona n'atusaba tukole ekiwandiiko tumuwandikire nga tutaddemu complaints zaffe zonna ezaali zitunyiga mu kiseera ekyo balabe engeri gye basobola okutuyambako. Ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana twawandika ekiwandiiko ne tukitwala wa komisona, era ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omwenda ne batuddamu era ne batuyita ne tugenda bayita executive committee ne tugenda ne tumitinga commissioner general ku URA. Ekirungi document yaffe yali yagenda dda ne tugiyitamu bino bye byavaamu. Nategeeza nti ye nga commissioner talina buyinza bujjawo musolo oba busala ku muntu musolo gwe bamugerekera, naye ajja kulaba tutuule ne legal committee wali omukyala muyita Stella gwe batukwasa okulaba ngeri ki gye tusobola okuteekamu petition egende mu parliament bawandikire minisita tusobole okulaba nti ekintu kyaffe ekyomusolo kye twasaba ne bannange bano nti tusaba
omusolo guveewo gutuveeko gutuwa ogwa VAT ku tiketi ogwa mingi nga tusaba tube n'omusolo gumu nga bwe tusasula ekya KCC nti batugambe nti bwoba olina ekivvulu osasula emitwalo 4 mu URA naye si byangu kuba polisi eyo URA tegirina. So mu mbeera eyo twasobola okuwandika era process eri mu kutambula naye nga tukola ebyo twakkaanya ne URA ne tugenda mu mukago. URA twakola endagaano empandiike between this federation ne URA era nga ennaku z'omwezi 16